tumanyi nti osobola okujjako n'eno mu bantu be wansi. Ate kakati kukuleke yakandaba naye nze kuva dda nga ntambulira mu bantu ba wansi. Ndi muweereza mu kkanisa. Ndi muweereza mu lukiiko lwange olw'okukyalo. Kugamba abantu sagala kubaita abantu ba wansi, abantu abaffe mwe tukolera emirimu egya bulijjo bwe tutambula. Tukumanyi nga munnamawulire omukuukutivu era akutte ebbendera y'abannamawulire mu ggwanga, naye ate tukulabye ng'oyingidde ebyobufuzi. Ki ekyasinze okupushinga okuyingira ebyobufuzi? Natunulira obuweereza bwange nga bwetaaga okwongera okugaziya ngende we basalirawo ensonga eziruma bannamawulire. Ffe nga bannamawulire bwe batuyita ba Fourth Estate twogera ku nsonga, naye bwe tuzogerako tukuliyetinga gye bayita public opinion, twogerako njogere ne zikoma awo. Nendowooza nti waliwo ensonga z'endaba ezitunyiga ezeetaaga okuggusa obulungi, naye nga ndi waliwo bateeseza mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Bwe kukyuka okuva mu mawulire ogenda mu byabufuzi, nga ndowooza nti ebintu ebizize bitunyiga nga ffe ab'amawulire, ebya ensasula etali nnuŋŋamu, omusaala omutono nga bw'ogumanyi, byetaaga nga nange neegase ku babaka abali mu kiiko lw'eggwanga olukulu. Bwe tuba tulafuubanira okukola kye bayita minimum wage legislation, etteeka ery'okufuluma, nga nange kweni nsobola okubalaga eddoboozi nti bannange bwe tukayisa tteeka lino terikosa bamawulire bokka, naye n'abasawo badduse mu ggwanga kubanga omusaala mubi, abasomesa baleseeyo okusomesa amasomero ga gavumenti kubanga embeera si nnungi. Kakati ebyo byonna byetaaga okutunuulirwa, naye ng'oli wali we bateeseza ensonga neekola ki neeyisibwa mu mateeka nga ntongole. Bye bimu ku ebyo bye natunda. N'ekyokubiri okugaziya ku buweereza obuyinza okusula eddoboozi ly'ekimu kyange kye Nansana municipality, kubanga saagala kuwakanya bannange ababaddewo, naye bw'otandika okugeraageranya obuweereza bwabwe bubadde bubulamu nga bwetaagamu omuntu ayinza okwongera okusitula eddoboozi erifa mu kitundu kyewaffe mu Nansana municipality n'abantu baayo okwongera okubateeseza obulungi. Nga ggwe omunnamawulire omulungi, tulaba ekintu kye weesimbyeko oba ekifo kye weesimbyeko mu Nansana, tulabako ba competitors bangi, mwe muli n'omukulu Bigayi omuyimbi ng'obadde okolako amawulire gwe mwennyini. Olowooza competition eno we baba kaadi erina kubeera emu, we bakumma kaadi togenda fuuka muyeekera wa kibiina? Kakati ekibiina kyaffe kyakola bulungi. One, we believe in inclusiveness. Tukkiririza obutaleka muntu n'omu mabega, buli muntu tumuwa omukisa okujja okuvuganya. So buli muntu yenna azze n'avuganya mu kibiina kyaffe ky'NUP well and good, kubanga ekyo kye tukkirizaamu ze kuwa principles zaffe. Era ggwe lwakuba otunuulira oyo yekka, naye tulinga abantu 8 abayayana okufuna kaadi, kuliko n'omukyala ne bannange abala bangi. Era bwe tuba tuli mu kulungamizibwa ekibiina kutulaga nti one, abantu abalina kaadi kati bwe twogera bali 3. Asooka ye incumbent aliyo kubanga bakyagirina abawammwe. Ogwokubiri yoyo alina amaanyi mu bantu, kubanga ekibiina tutambulira ku ngombe egamba people power, amaanyi g'abantu. Omuntu alina amaanyi mu bantu oyo naye agirina. N'owookusatu yoyo akakiiko k'ebyokulonda ke tuyita election management committee, gwe kandi atunuulira ng'alina ebisaanyizo byonna era ng'asobola okuwangulira ekibiina, oyo naye alina kaadi. Kakati awo we tuli. Nolwekyo bannange abo bonna bwe tuli, mmanyi nti mbakira mu kye bayita amaanyi g'abantu. Ekyokubiri era mbasingako mu kye banayita okuwanika bendera y'ekibiina okusobola okuwangula ekifo kye Nansana municipality. Era wano akamyufu katutunuulira, ate n'ekibiina kyaffe kyatukoze bulungi, kyaleseewo enkola ya harmonization and then consensus. Mutusinkane, mwogere, mukaanye nga n'ekibiina abamu tekinnabajja, musobola okuga nti wano obadde ozze wano naye bwe tukuteeka wano osobola okukolerawo obulungi, nawe wano osobola okukolerawo obulungi, olw'obumu mu kibiina ate n'okuweereza bannayuganda. Tuze tulaba ebintu bingi mu Nansana ebiriwo, kati gwe nga gwe tumanyi waliyo omuntu aliyo era wano gwe bibi ki byolaba byatakoze oba bibi ki byolaba byakoze nga gwe osobola obitereeza? Si bibi kubanga Sarah gamba nti bibi. Alimye olugendo lwe ng'omubaka, naye waliwo watuuse nga yeetaaga naye okuyambibwako mu nsi muno nga bwe tutambula, kubanga omubaka wa Parliament olina emirimu emikulu 4 gy'okola. Ekisooka okuteesa n'okubaga amateeka ku lw'obulungi bw'ensi yattu Uganda. Ekyokubiri, to amplify the voice of your constituency, okusitula eddoboozi erifa mu kitundu kyo, kubanga bw'otalisitula gavumenti n'abakulu mu ministry abalina okulondola ebifa mu kitundu kyo tebamanya kiki ekiriyo. Ekyokusatu, okutematema bajeti y'eggwanga n'amabanja gavumenti gebegenda okwewola okubanga omanyi kye gagenda okukola n'okugayisa mu butuufu bwagwo. N'ekisembayo kye bayita oversight role, okulondola ebyo gavumenti mwetadde ensimbi oba bikoze bulungi. Ekyo gy'emirimu 4 emikulu
ejombaka parliament owange kyetubuzeemu kyetuyinza omuvunaana ti amplifying the voice of our constituency libadde terirabika saagala kumunenya naye simanyi kyamutuukako naye nga bwotandika okutula tusobola kuba mubaka ng'okiikira abantu b'ekitundu ekiri wano mu kampala nansana eriraanye kampala naye nga tetulina we tukulaba sigamba nti opaticipate nze mu debate zenabo mu parliament sigamba nti opaticipate nze ku mpewo tukulabe nti oliko wake radio wokyadde oyogere nti banendera kugenda mu maaso soko abantu bannansana bakusuubiremu ki era bakole batya ki balina okukola okulaba nga bakutuusa mu parliament ekintu ekisooka kyokka abennansana kye muba munkolera kimu ekibiina kyaffe kati kikola gye bayita research on the ground kijja eyo wansi mu mmwe nga kinoonya ani ali mu bantu kyemuba mutuyamba kimu kwe kutegeeza bakama baffe nti omuntu asaanidde era ali mu bantu yezamba ali kulasa omukazi kubanga we tusooka okufunira kaadi y'ekibiina research ekolebwa nti bwemuba munjagala okutuuka mu parliament we buteekweka n'okwogera amazima nti ena anaasobola okubaweereza era ali ku ground yezambaali ekyo kyebaba bakola ekyokubiri bo bennyini baleme kunneekweka tuteeseze wamu omubaka wa parliament ekimufuula ow'amaanyi nikwe okuteesa n'abantu be ng'omanyi bifa mu kitundu kyo nze nzija naye nammwe mujje mumpite temutya abantu ekisinza okutusumbwa ennyo n'ab'ebyobufuzi kye basinga okusanga ye ŋŋembo egamba bwe tubalonda mugenda temudda naye ne kristo baabimugamba nti bw'otuuka mu bwakabaka bw'onzijukiranga n'abagamba nti nammwe muyimirire nga we mbalabira bwe mmala okutusindika mu parliament muyimirira we tubalabira oba mwekweka bwekwezi omuntu agenda n'akunenya nti nze toddangako eno takoze mukolo nti akuyise ewuwo takoze birthday nti oba akoze eki talina kyakoze kimuleeta naye nga mu kitundu okomawo n'oyamba abantu n'oweereza n'okola otya naye nga ye ogenze mu malwaliro omuyambi kuba ekyo tuba tunoonya ffe ng'ababaka nga tumaze okuwangula kwekula ebintu ebiyambira awamu ki community so si gwe ng'omuntu kati gwabanenya nti sikomye wakirikolayo omukolo wakiri wasa zijje ku mbagayo bako kyokola ekyenjawulo naye ekisinga obukulu tunyweze enkola ey'okukyusa obukulembeze bw'ensi mukikoze mutya okubanga tekiddamu kubeerawo ekyatuuse ku mubaka munnammwe owa Kawempe South Kawempe North Honorable Luyimbazi Nalukozi yes tewali kyamutuuseko kubanga akalulu yakawangula naye ate bamujja mu parliament takyali yajulira oba ogoberera tannava mu parliament omusango bagusala bubi nti mwalimu ebirumira naye nga bw'omanyi nti tukyalina okusomezebwa kunene nyera eggwanga lino likaabe nti ne gye tubadde tusuubira okufuna emirembe bweba tekyali mirembe ebiseera bya Uganda eby'omu maaso bikaabya kubanga abantu bonna basuubira nti bwe mba nfunye obutakkaanya bwange kooti ejja kungonjoola esalewo mazima naye ate ne kooti tumanya nti lwaki nayo tekyasobola kuyimirirawo nga yo okugeza olaba gavumenti ennaku zino byekola kooti ensukulumu gye tuyita supreme court yayimirira n'egamba nti bannange tujjeewo eky'abantu ba bulijjo okuwozesebwa mu kooti z'ekinnamagye n'ekirundi nga nigamba ne fayiro zonna ezibaddewo ez'abantu abavunaanibwa mu kooti y'ekinnamagye nga bantu ba bulijjo zisazibwemu baveeyo zijjibwe mu kooti y'abantu mu wiiki ebbiri ekitabangawo gavumenti neddamu neeyisa etteeka eriddamu okukaka abantu ba bulijjo bawozesebwa mu kooti z'ekinnamagye ndoze kikikulaga bulazi nti n'abalamuzi tebakyayimiridde nga ku bwabwe eggwanga lyonna liwambiddwa likwatiddwa bye bakola tebabikola ku lwabwe olw'okwagala naye babikola olw'omukono gwe tutalaba ogwa state ogumanyigiriza nolwekyo kyekiri kye natandisa nakyo kika kye tulina okulwana ekinene nnyo obukulembeze okubujjawo tuzzeewo obukulembeze obw'amazima era biri promissive weteeseteese obikola otya kuba buli abantu bangi abazze nga batusuubiza ebintu ebirungi nga gwe byoyogedde naye nga bakomekkereza we batuuse mu parliament bakoze byabwe gwoteekateeka otya ebirungi ebyo byonna obikola nga wobisuubiza obikola abantu banyambe bannondere pulezidenti omulala kubanga tuba ne pulaani zino zonna naye tulwanagana ne state and state captured whatever we are talking about olwokuba nti obukulembeze bwawambibwa bali mu buyinza ne buba n'ekirungi tekisobola kuyitamu so kati kyetulina okusoosowaza kimu n'abaana bakukamera one kwe kukyusa gavumenti nevaako kakati netuma nga ebirowoozo bino ebipya abazze mu bukulembeze basobola okukola ki okubyaniriza ffe ekitubonyabonya si bantu butabana birowoozo birungi abantu babirina naye bw'onaabikola ojja kuba olabisa abali mu buyinza tebabaddewo emyaka 4 tebabikola bwozze omupiira agala kwefuula ki kati n'abatuuka eyo bambi bagenda n'ebirowoozo ebirungi naye olwokuba nti bawambibwa gavumenti ne state yabakwata bwe batuuka eyo wayi kansirike kakati ffe abapya abajja tulina okulwana nnyo one gavumenti erina okukyuka ffe nyini tujja ebirowoozo ebyo bisobole okutambula obulungi nga gwe munnamawulire tusuubire okusigala ng'oli ku mulimu gwe gw'obwamawulire era nga woddukanya ne parliament tuba twagala nnyo
naye abantu abasinga baba batya okuddamu tukozesa lwaki baba balabanga gwali expensive lw'obukuba mazofuko mpaka wa parliament so kyemba nsubira kimu I can as well be appearing on political talk shows to speak about what is happening in parliament so kusigala nga nkyala ku mikutu egy'enjawulo n'egy'amawulire okwogera ku bifa mu ggwanga n'okwogera ku ebyo naye ekizibu nnyo nga bw'olaba media ye Uganda bw'eri okusigala nga bakuwa omulimu baba batya for example nze kati nesimbiddewo mu NUP ndi opposition buli muntu ajja kutya ng'agamba you cannot be impartial anymore you cannot be neutral anymore mane manye nti awo ate kiba kiyambako nga TV station nti oba omanye ekituufu kyojja okuweereza okusinga wano nga toli mu parliament ekyo bwe kiri kyonnyonnyola naye ate aba TV station tebakitegeera right kubanga baba bakulowooza manyiza ki our media is in the hands of the state media yaffe yonna na government yagikwata bwe kyova olaba nti waliwo ne betasobola kwogerera ku mpewo waliwo ne batya okukyaza nagati oyo wanupu tunamukyaza kati ebintu ng'ebyo betuna okusigala ngaokwogera naye nga naffe twandibadde tusigaza emirimu gyaffe nga buli abalooya abeera mu parliament naye nga looya nange ndi munnamawulire nembeera mu parliament naye nga ndi munnamawulire nga sobola okusigala nga nkola emirimu gyange oba nsomye mawulire oba nkoze political talk shows naye kizibu nnyo kubanga state eriyo ekifaananyi kyeyasiiga there is a picture that the state painted ebeekulaga nga gwe omulabe waayo so saayambe eggwanga okulaakulana kati kitubonyabonyani okay omukulu Bigai yavaayo n'agamba twamubuuzaako emabegakaawo n'agamba nti gwe okyali mwana muto nnyo mu bintu bya politics akyalina bingi ebyokuyigiriza ng'ani agambe Bigai so nti wandimunoonyezaako n'abaako byakwigiriza mu politics nga tonnajja kwesimbawo omanyi mu nsi muno waliwo ekintu kyeboogera n'osigala ng'oseka naye buli muntu wandowooza ye mwandimumbuuliza ye yaweerezaako wa agaye nti nganze bumundaba mbadde mukulembeze wano mbadde mukulembeze wawe yali aweereza music alinayo ekifo kubanga ffe tubadde mukulembeze nze mbadde giri president nga nkola amawulire ku Mukati School of Journalism bwebadde nkola degree yange wano ku Ndejje University nze mbadde president wa Ndejje University Public Relations Association mbadde mbuweereza bw'Obwakabaka bwa Buganda wano mbadde mbuweereza obwa church gyendi kulembedde ebitongole eby'abasajja abakristaayo abavubuka byonna tubikoze mbadde mu constituency y'Nansana municipality okubakulidde Nabweru nga tutondawo ebitongole by'enjawulo okuyamba abantu baffe okwekulaakulanya twatondawo ekibiina nga tuyambibwako DSW ekyatandikawo Nabweru Youth Project eyambye abavubuka mu kitundu ekyo ne tutondawo Nabweru Support Orphan Project eyambye bamulekwa mu kitundu ky'Nansana Division n'awalala tubadde mu kitongole kye bayita kiyita Family Alliance for Development ekiyambye okusomesa akawuka ka siriimu n'ebirala nga tulimu ebyo ebiyamba abantu oli batandika okwogera ebyomugamba tibwobadde mu bifo ki byonaga nti kakati gwe experience gyolina mpitirivu nnyo era oli ajja akwebuuzeeko ekyokusatu when God gives you an opportunity like the one I have to moderate political talk shows you learn a bit more compared to others mbadde nkubiriza program esinga okulabibwa mu Uganda yonna gye bayita barometer kasameme nga mmanyi ensonga bwe zigenda mu ggwanga n'ebyobufuzi nga bwe biri nga bwe bitambula kakati yakubiriza eruwa yemunamuga nti banno omusajja oyo ne bw'abadde awo tulabye ng'ebintu abitegeera buki bulungi naye nga bw'omanyi nti omuti oguliko ebibala gwe basinga okuba amayinja buli muntu atunuulira nze nga threat naye obaleka bambi ne boogera kubanga ffe tunyumirwa nnyo ebyobufuzi buli muntu ayogere ensi emu gy'ajinga emanye nti abulamu naye siwabi abeere mu kibiina atuwagire tujje ku stage atuyimbire akuŋŋanya abawagizi baffe bajje ekibiina bakiwa obuwagizi era ye buli wandaba nga ngenda okwogera jayimbe mikono kini mikono jju bijja kukola bulungi ekibiina kyaffe ogenda mu maaso soko abantu bannansana bakusuubiremu ki konsaani ebyo nabwe esaabu nenetaliko nti lwayi alabika yatuuka omanyi ebiseera ebisinga bwokola ennyo ofuna okugayaara nga alabika agayadde kati yeetaagako omuntu omulala anakiikira era esensi kyekyandeeta kibiina byonna nga tubira mu kitundu kyaffe weetaagawo omuntu omulala asobola okwogera ebiruma abantu bennansana kakati nga munnamawulire olowooza ki kyogenda osooka okukola mu paliyamenti nga wakagiyingira omulimu gwe tulina ogusooka obukulu gumu nga twakayingira nti nze ng'omubaka wa palamenti ogyeko okusooka okutunuulira ekiruubirirwa ng'ekyange olina okusooka okumanya manifesto y'ekibiina kyo mukkiririza egamba ki obuvunaanyizibwa bwaffe obwa NUP ki kye twagala okukola because you move according to ekibiina gye kyagala okutwala ki eggwanga mission y'ekibiina kya NUP esookera ddala enkulu eri emu kwe kukubiriza bannayuganda n'okubajjukiza okozesa obuyinza bwabwe obwabwe basemateeka okukyusa gavumenti kakati ogwo omulimu gukyali munene kitulwana nnyo okukyusa gavumenti ate mu mirembe
kwanga ekitwakiteekako tukukyusa gavumenti eno mu mirembe nga tukozesa amateeka gennyini agakola ki agaliwo ekyo kimu nolwekyo kyonnwana nnyo obukulembeze buno okukyuka ate mu mirembe kubanga ye core principle y'ekibiina kyaffe ne mission gyetutunuulidde kakati ekyo mukama bwannayanyama nekituuka kijja kuba kirungi nnyo nga tuli mu bukulembeze obupya ne pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu kati nga tutemaatema n'okulaba eggwanga wa twagala okulitwala bingi mu manifesto yaffe byakolagadde nti one ensimbi ezibbibwa mpitirivu nnyo mu nsi yattu Uganda 44% of our national revenue is misappropriated n'okubbibwa n'okuteekebwa mu kintu kya wasteful expenditure ziteekebwa mu zitalina kugenda sente zikuŋŋanyizwa naye zitakola ekyo kituufu kati nze mbadde ku mulimu gw'amawulire nga kyensinga okukola holding those in power accountable okuteeka ku nninga abali mu buyinza lwaki ekyo tekikoze kuba ekyo kikulu nnyo kingenda okutandikira gereza ezimu ku nsonga zange enkulu ennyo accountability and transparency sente bwe zifuluma zikola ki ziragawa lwaki zibbibwa lwaki tezikola kye zirina kukola kati ekyo kikulu nnyo nnyo era ne bwe mba ŋŋamba abantu nti nze olw'okuba mbadde nsobola okuteeka ku nninga ng'ozze ku mpewo era n'ekyo kikulu nnyo n'abakulu okubateeka ku nninga bannaffe bali ministerial position naawe okubalemerako nti bannange kino kyayita gendawo lwaki tekigenda so accountability and transparency kikulu nnyo nnyini ddala ekyokubiri kye nnyinza okukuwa nga ebyekibiina kwana betubitunde naye nange byentunuulire nnyo ng'omuntu ekyokubiri njagala okusoosowaza prioritizing okusoosowaza ebintu ebitunuulidde okuyamba ebyekitundu kyange one ebintu ebinyiga abantu mu byobulamu ebinyiga abantu mu byenjigiriza nina okulaba nga mbisoosowaza nnyo bwe tutuuka mu kuteesa n'okwogera kubanga ebyo ebijja okusitula ekitundu eky'abantu bange benkiikirira ekyokusatu ebbula ly'emirimu mu bavubuka tulina okuteeseza awamu ng'eggwanga tulikuwa abavubuka bangi bafulumye mu ggwanga lyattu lya Uganda naye emirimu tebakola ki tebalina ate gavumenti n'ekikola kagenderere nti the labor force gye twandikozesezza wano okwongera okukulaakulanya ensi yattu Uganda tugitunze bweru w'eggwanga kyova olaba abavubuka bangi balinnya ennyonyi buli kaseera okufuluma Uganda bagenda eyo labor force tulina kugireera wano etuyamba okukola emirimu gya wano erinaakulaakulanya ensi yattu Uganda naye olwo kati ekyo gavumenti ekitunuulidde tekifaako ne tufuna okusoomozebwa kunene nnyo okwebbula ly'emirimu so tulina okutandika okutunula n'okulondoola abaana baffe bano abafuluma mu university how best can we plan for them tuyinza kubateekerateekera so nolwekyo ebbula ly'emirimu kikulu nnyo okubona okutulaba nga tukiremerako naye ate liyinza kumalibwawo tutya nga tutulukwedde abakulu Ministry of Education enenkola aba Center for Curriculum Development abakola ku nteekateeka z'okusomesa abaana baffe ennaku zo tulwana nnyo ebintu bikyuke bive mu theoretical practicals okudda mu skilling omwana agenda nga okufuluma essomero ng'alina kyasobola okwekolera nga ye ekitubonyaabonya ffe tufuluma mu ssomero nga wasoma kusanyusa bazadde bo okufuna bubonero bungi naye nga tosobola wadde okutunga olugoye tosobola wadde okutunga ekyalaani tolina wadde kyosobola kukola kyovola n'abantu bangi gwe naawe wandika kati nkwebaza oli ku kamera oliko byeweetendese naye abamu bagenda okufuluma mu ssomero nga ne muwa kamera eno tasobola kugikozesa kyokka ng'ava kusoma nolwekyo education system yaffe tweka okugiteekako amaanyi okulaba ng'omwana agenda okufuluma ng'agasa eggwanga so si kubeera bubeezaawo nolwekyo ekyo nakyo nkitunuulidde nnyo ekinaatuyamba naye kinaasembayo siyinza kwerabira bannamawulire kubanga nange mwembadde katonda atuluŋŋamye atubeere tunyweze tetusobola kubanga batuyita fourth estate because we set the agenda ffe tuwa eggwanga ekifaananyi ekituufu naye ne tuba nga ffe ate tuli mu mbeera embi ennyo nnyini ddala ebibiina byaffe bye twali tutonzeewo okuyambako bannamawulire tebikyakola tuvola byekutulamu olw'entalo tulina wuja tulina human rights network for journalists tulina sumanyani ebibiina bingi bitonzeewo kati eddoboozi eryawoma eryandyogedde ku lwa bannamawulire terikyakola ki terikyaliwo kyovola tulina obukundi bungi abapalamenti bali bokka abakyaki of Uganda bali bokka abakatuliki bali bokka abalwanira eddembe ly'obantu bali bokka twekutudde kwetuddemu nnyo so twetaaga bode eyawamu mukama bw'abanyambye n'enfuko mbaka palamenti twetaaga bode eyawamu enaagattanga professional yonna ey'abamawulire ffenna we tutambulira nga bolaba eyabannamateeka balina bode eyawamu ebagatta ebaluŋŋamya naye amateeka esobola n'okuggyako layisensi yo bw'oba tokoze bulungi naffe twetaaga bode eyawamu ng'ogyeko ekibiina ekigaa nti Uganda Journalists Association naye twetaaga bode eyawamu ng'esobola okugamba nti gwe munnamawulire tokyaweereza butuufu olaba abantu abali ku mawulire abatwogerako ebitali birungi n'abasasanya amawulire agatali malungi ku lw'eggwanga bode eyawamu esobola okuggyako layisensi noba nga tokyalina wojja kukola tolina wojja kuweereza so ne kituwa eggwanga lyaffe okuliruŋŋamya n'okutambula obulungi